Abasiramu okuva ku Kiyana Masigidi ekisangibwa mu ggombolola y'ennyimba balaze obutali bumativu bwabwe eri ekibiina ekifuga obuyisiramu mu ggwanga ekya Uganda Muslim Supreme Council olw'okwagala okweddiza ettaka ly'omuzikiti eri abagulirwa bakitaabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko olutwala omuzikiti guno Twaha Sentongo bagamba nti lino kkobaane lyennyini olw'okwagala okubatwalako ettaka. Singa badde batuufu bandize ne batuukira olukiiko olufuga obusiraamu olufuga omuzikiti gw'Ekiyana ne batuukira tubanga tumanyi naye n'enkiiko tetumanyi zikubirwa tetubatuyitanga namu tubeera mu kyona lumu era tebatugambangako bakulaakulanyiza ffe beekulaakulanya bokka. Waliwo wakati ebintu ebibiri nti bajja tukulaakulanyiza batulekere naye waliwo gamba nti baleeta enkulaakulana tesigala yaabwe. Bo abaana babagula ettaka lino eryogerwako bagamba nti tebaliiwo kuwakanya nkulaakulana wabula bennyamivu olw'engeri enkulaakulana gyekwatiddwamu. Ssaawa eno tumaze okuteekako okutandika okwekulaakulanya bavaayo batugamba baleeta enkulaakulana. Enkulaakulana gye baleese bagireese nga tebamaze kutuukirira nti bannannyini kitundu bannannyini ettaka tutuula nabo. Be bamu ku batuliddemu olukwe nga baagala okukolagana Uganda Muslim Supreme Council basobole okutunda ettaka lino naye nga ffe tulinawo chairman waffe ow'omuzikiti tutambula bumu naye era ffe tukkiririza wansi we kuba Uganda Muslim Supreme Council eyagala kuteekawo obukulembeze obulala. Wano abantu abawangaalira ku ttaka lino era nga kati babibanja balumiriza ssentebe w'ekyalo kino okwekobaana n'abamu ku bayisiraamu ab'olubatu okwagala okubanyagako ettaka lyabwe wamu n'okubabonyaabonya. Twagala ng'abasiraamu b'ekitundu bannannyini kifo kino era abakirabirira tube nga tutula ku mmeeza emu tetugaana nkulaakulana naye tugyagala ng'eyisimbula mbulukufu. Tuzaalibwa kuno era tukulidde kuno kati nkyeneebuuza kati bayiseewo nkulaakulanya abo abantu abalimu balagewa. Wabula ye ssentebe w'ekyalo kino abaanokodde era n'abagumya nti tewali mutuuze n'omu agenda kutaataaganyisibwa. Era abasenze abakiriko wano kwekyo yiika 30 bali abantu 15 era ofiisi z'obusiraamu teri muntu n'omu gwe bagenda kuteteeganya ku kifo kye buli omu agenda kusigaza ekifo kye kubanga yiika 30 ziba nga ttaka ddene. Ate ye omukiise wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Feibe Namulindwa asabye enjuyi zombi zisooke zituule zikkaanye n'oluvannyuma balyoke balowooze ku kuleeta enkulaakulana. Enkulaakulana tebagigaana naye nga basaba abali mu kuteekateeka bagende wansi ku ground babenga nabo boogera ne bano abantu era nga bayinvolvinga bababuulire n'engeri gye bagenda okutambulamu nabo.